ensonga otula gye tuva ne gye tugenda obadde ku nsonga wali bwetu wembadde ntunuulidde nga ndaba obuzibu obuli mu kanso yo naye mu kufunzafunza amangu ku kyobadde oyogera buli agoberera yandibadde agamba nti kanso yandibadde yeegasse ne road mayor nga babanja ripooti okuva ewa Ijiji kanso ng'eri ne road mayor nga babanja ripooti okuva ewa management ewa mukyala Kisaka kanso yonna ng'eri ne road mayor nga babanja ripooti okuva ewa prime minister kanso ng'eri ne road mayor kubanja kosase report kaakati bwe kiba ezo si ze babanja road mayor kanso ekubanja report ki sebo baakivuddeko n'ekyokubanja ripooti kati baagala apoloje ekya ripooti kyazze wali road mayor mutuleke kate okwetonda kwa road mayor oba okwa Ssebuufu kuyambirawo bannakampala ku kizibu kye tulimu ekiseera kino oba kuyambirawo Uganda gundi ekibuga tekibalema kye bayita abuse of office ekibuga tekibalema no eggwanga lisobola okutulema ffenna bino byolaba waliwo kye bayita microcosm ekiri mu Kampala yeggwanga ye Uganda bwekifaanana kubanga yes ye mira kankuwa ekyokulabirako oyo Ssebuufu egyo emiggo gye badde bamukuba amisambagere ku lubuto ku mutwe eruddawa yafunye na kitono babadde balina okusuuka ng'ositudde kubanga kugambye okukola decision kongola ziga ng'ositudde ekizito bwe kityo oleeta lipooti egamba nti management baba interdicting baddeko wali ebbali ate nga kiri mu tteeka nga tebalina bwe bajja kudda ng'ogamba ettaka muliyimirize waliwo asobola n'okukuba ekyasi oyo namugambye Ssebuufu kyova olaba abantu bafa ne bagamba ye Julia Sebutinde yafudde atya ndi anti alina lipooti gye yabadde agenda okusoma no si Kiyingi Robina Kayaga Kiyingi sorry Justice Sebutinde ansonyiwe Robina Kayaga mwanyinaza awangaale oyo muzukulu wa Mukalu sorry omanye lwaki ambadde ku bwongo amangu ye judgment yeyo mu ICC yampisiza si bulungi ekyo tukireke naye Robina Kayaga Kiyingi n'okutuusa kati naye yafaaki kiri awo namugaye Ssebuufu naawe ate gwe Kaddumu Kase yali akibaddemu osobola okukinnyonnyola bwe wasitula twali ffenna mu parliament ng'ositudde ekizito ogenda okikubawo omuzungu kyayita bombushero ositudde njakuwanandagemu katono abakombozi we baava bayita Masaka ewaffe Abatanzania mu 79 kati basuulanga bubbomu ne bajja nga babulekamu kati ewaffe ewaka baali bakubawo enkambi bino ebinya bye basimanga mu ttaka basimawo enkambi waliwo kabbomu ke baali balekawo bagenda oluvannyuma nnyo n'olutalo luwedde Amini bamugjeeko waliwo omusajja bamuyitanga Bruno n'agwa kabbomu ako n'afunayo gwayagala okukakuba mu katawuni kaffe ekiwaawo n'akwata kabbomu bwe yamala okunywa omwenge nga bali mu kirabo bagenda okuba bali mu kirabo wali mu kiwaawo n'akwata kabbomu bwati ave ne waffe Kabungo ziri kilomita nga 2 yagenda ng'ayoyimba nga n'omwenge gumuli ku mutwe kyengenda okukola mu kiwaawo byemunagamba mutamiivu omusajja yatuuka ne kabbomu n'ajjamu kapini yali amanyira okujja n'ajjamu kapini naye oba mwongo gwe gwamuliko omungi ennyo yalwawo kakasuka wali we batudde nekatulikira ku ye kakati ne bano balina kabbomu kabboluno ke badde basitudde nga bagenda kakuba Ssebuufu katulikidde ku bo gwe wali ositudde ekinene naawe katono kikutulikireko ekya mayiro akenda ng'ogamba ani naani abyegabanyizza olwaleero ngenda basoma ku fulo ya parliament gwe wali owedde nasomako wali owedde kakati webyantuusa tewaali kumpi kakati ez'eŋŋumi kikyali kituuza kyenjagadde okulaga ebisinga waawo bikyajja era buli omu yeetegeka ekigendo Lord Mayor what next kuba ffe twagala kasasiro ave mu kibuga ekisooka twagala mubeeko kye mukolera kasasiro ekisingako ku kuyiwa obuyinga bwe mubadde muyiwa ekiteezi ku mawulire nina bwe nalabye Fort Portal you can imagine Fort Portal balina engeri gye batreatingamu kasasiro
balina bye bamukolamu n'amanda eri Kabalole eyo ye district ye Kabalole kati Fort Portal kyekibuga nga balina kye bakola. What is the plan of Kampala? Era munoonya bunoonya we munajjuza entuumu tukyali ku emergency kamala okumaliriza emergency biki bye tuteekeddwa okumaliriza. Kyannaku gavumenti yalangiridde nti abafu tebagenda kuggwaayo. Baafuna emirambo 35 naye wakyali abawagamidde abawera 2. Ekyo kizibu kinene Kaddu Mukasa kubanga bw'obeera mu mbeera eyo ng'olina muganda wo ab'ebuduuda we baalemerayo bagamba nti eno mass grave tugidikire yalinze mass grave era baleetaawo bannaddiini ne babasabira ne bagamba bawummule emirembe abawummulidde wano naye kati bagenda kuleeta bannaddiini bagambe mummule emirembe mukasasiro oyo ate oyinza ogidikira yalinga mass grave ng'enkya olina obyejjawo byonna obyokye olina obyokya awaddewo ebeere nga kiteze eri decommissioned kati eyo dilema nnene cabinet endavaayo n'ekyo kya cabinet. Ekyokubiri kye tukyali nakyo abantu okuva mu tenti awo toyinza kubeera na families nga mulimu n'abaana bazzeemu okusoma. Kaddu gwe omwana wo n'agenda kusomera ali mudde n'akomawo ng'adda waka ng'adda mu tenti kale babaleetedde ebyokuzanyisa bino simanya mipiira biki naye home is a home. Buli mwantu yenna yali yagadde omwana wadde waka waabwe. Awo kati disaster preparedness eyingiddemu ddi? Tekyabisobola ebyo. N'ebyokufunira abaana aw'okubeera? Tekyabisobola. Kati ani alina okukola? Kati tutetenkanya ffe twabawadde plan ne tubagamba bannange KCCA muleete ssente abantu bano waakiri tuvule nga tubapangisiriza amayumba we bagira babeera. Ekyo kisoboka. Mwagafunye mulina we mumanyi we gali? Kuba enamba zimanyiddwa. Si bangi nnyo? No, tebawera 2. Nibe baba 10, that's a big number okunoonya within no time okufuna amayumba ge bapangisa. Gavumenti ebeera gavumenti erina okwetegekera okulaba abantu obalabirira oti. Ate ng'ogaye ne ministry namba weeri terina kyesobola. Ab'ebuduuda babajjayo ne babatwala ekiryandongo. Kakati naye ekyo bwe kiba tekisoboka bo bennyini tusobola okubawa ssente kuba bo kyempulidde oyo mukulu Limbazi kyabadde atugamba nti gavumenti eteekateeka. Nsonyiwa mu katono abalaba ku TV muyinza okwebuuza ekigenda mu maaso eyo ze mubadde mulaba ze tent Lord Mayor zaayogerako geega agafuusa amaka g'abaana. Ekyo kyolaba kitenti kimu tekibeeramu nti famire emu bagira bugizi oba famire 12 nezeeyiwa omwo maama ne taata n'abaana baabwe bakaawonawo. Kati abo baayogerako kuliko abakeera ne bagenda ku ssomero bwe baba baatandise ate bwe bakomawo awo we waka waabwe n'alwadde weewo. What you see that's inside komyawo mu inside balabeko mu inside. Kati abaana bwe babeera bamaama ne bataata n'abaana yeeyo munda mu nju zaabwe nga gwe boolyeko ewuwo waliwo ekisenge kya maama ekyataata biki abo bo bwe batyo bali. Tekisoboka kubeera okuva nga 10 last month bali mu ebutyo. Tufeeyo ku bulamu bw'abantu. Tufeeyo ku bulamu bw'abantu. Kaka tugamba babadde batulipotingira simanya waliwo obusente waliwo over collection eyabaddewo ekesi ya collecting ze revenue mungi mwaka gwedde simanya balina ze bayinza okutudizaayo bwe zimu zikole ki ziyambe ku bantu abo ng'ekirowoozebwa nti oba buli famire balibwe cash awera obaga nti mugira mupangisa nga bwe tulinda resettlement plan kubanga gavumenti eruddewo okuleeta resettlement plan. Twali tubagamba nti resettlement plan ne sente zive contingency fund tubatwale Eddundu. Eddundu tulina instead of kuyiwayo kasasiro abantu gye baba badda kuba wakyali open. Of course wajja bakosaamu okuva ekiteezi okudda Eddundu naye ate jjukira waliwo abava Buduuda ne bagenda wa ekiryandongo okuva mu Bugisu paka Bunyoro. Zino mairo ziringa mu 10 ziri zaali mu 10. Kati ojo tusobola ekigumira eka 136 ne bujjako eka 50 n'ozibawa n'obatemeratemeramu n'obawa n'obusente. That's a better plan. So eyo plan twagibawa ne tugiteeka ne bagenda nayo mu cabinet ne kutuusa kati report tennavaayo kye baakola kye baasalawo. Kati ekyo tulina bw'oyinza kisalawo ne mu council wano
tolinawo ssente tolinawo ki lindako nga tonagenda walala waliwo ketuleka ebbali oba munnayuganda omundooza yakebuuziza dda etteeka lyakyusa Kampala ne limwawula ku districts endala